Egamba nti agenekera atuma asa. Biringa ebitakwatagana naye nga bikwatagana. Agenekera atuma asa. Amakulu ojja gawulira mu ssuula eno kubanga atandika bw'atyo. Agenekera atuma asa. Pawulo teyamanya kyamubagula. Yali asoma essuula ey'okusatu ey'ekitabo ky'olubereberye mu Bayibuli era ng'atuuse ku lunyiriri Kawa we yaweera bba Adamu ku kibala. Yalabira awo nga Bayibuli agisuula eri ku mmeeza. Kwe yagisuula kwe kwali ekisumuluzo ky'emmotoka. Engalo ezagisuula zaddaana bisumuluzo. Galagi yali nzigule. Okutemya n'okuzibula nga musonso efulumya. Yenna ate Pawulo omuliro yalinnyako kenkana wa munnange ng'ewenyuka wi. Uyo mu sitenseni, uyo mu maduuka, abamu maduuka baagirabako kiwenge anti ng'embiro z'epirimpya ng'eringa empendule. Abantu bangi emmotoka baagikubiranga nduulu, abangi naddala abo abaasobola okwetegereza nti ye kapyata ya Pawulo ate nga bo bamumanyi n'envuga ye beewuunya sipiidi eno. Kubanga Pawulo ng'etteeka ng'avuga mpola nnyo, mpozi mu ofiisi kye baava bamukazaako erya sipiidi nnya. Emmotoka ng'ewenyuka obuweewo. Ku kaserengeto nga kyojjoyise mu maduuka emmotoka yasangawo nakizaalizi ng'akumaakuma obwana bwe awo mu luguudo. Obwo nno munnange musonso yalinnya bulinnye n'abubunya emiwabo. Ate wammanga waaliwo Nakabege eyali akutudde ku nsiko era nga ayina mu luguudo. Oyo nno baamutwala nnyindo yenkata. Emmotoka yagenda efufuggaza bisubi byokka wuuyo mu ntembo ya Nakyetengu okutuusa lwe yakoona Kalankisi ku jjinja ne zaabika. N'eryoka ewummuza obwenyi bwayo ku ggulumu eryali okumpi n'oluzzi. Liiso ddene yekka ye yamanya bwe yabikka Pawulo obusubi. Era musajja wattu Pawulo yava mu mmotoka ng'afuuse kagatto kamu anti endala yasigala mu mmotoka. Ate n'ekkubo erikyama ewuwe yaliyitako kuutwe era yali akyeyongera okudduka. Baakwatamu nene ebyo saagala kubisoma nze sitaani nga yeeguluma. Mufune ku myoyo egitya Katonda naye bannange abantu nga mufuuse kirala mu nsi ya Mukama muno. Mufuuse kirala naye teri kyotogenda kusasulira. Nze nkubuulira. Agamba bw'ati. Era yali akyeyongera okudduka baakwata mukwate ne bamuzaayo eka. Wabula bwe yatuuka eka kyazira kuwunzika luba wansi ng'atandika kwebaza yazimba era yagenda okusisimuka ng'obudde bukedde. Ate bwe yafuluma ebweru nga musonso ye agiraba awo mu luggya. Ab'ekisa baali bagimujjiddeyo era mu butuufu we yazuukukira nga n'awaka waliwo abantu bangi abaali bazze okumusaasira. Abantu baali bangi ddala era nga bonna beewuunya omuzimu ogwatise Pawulo okuvuga endiima bw'atyo. Mu maloboozi amangi ago Pawulo yagenda okuwuliranga erya Nantume liyiseemu nti ebya Pawulo nga bikyali awo. Bannange mulowooza nti Lukenge anaawona? Lukenge yabadde avaawa? Musajja wattu kuno yaddukako dda. Okusooka ebigambo bino tebyalina nnyo makulu eri Pawulo. Yali ali ku nnaku ye wabula yagenda okuwulira nga Ssematimba era bwe baali bakola mu ofiisi emu ng'amugamba nti mmaze okukulingizaako munnange kangende ndabe ku Lukenge anti baatugambye nti aliko kateetera. Awo Pawulo kwe kugguka amatu so nga ate gamuwaawaala n'akebuka nti Lukenge ki? Mulwadde? Ani ababuulidde? Ko Ssematimba nti tonategeera Lukenge wamukoonye. Lukenge baamukoona.
lukenge bamukoona bannange. Bwe wabadde ndowooza ogezaako okuwonya embuzi nodda ebbali eyo gye wamusanze naye tekirowoozeka nti awona mu butuufu aliko kikuba mukono. Omusajja wattu Pawulo emmeeme yatandika okumuceekeera era kwe kugamba Ssematimba nti tugende ffenna. Nze saategedde nti nakoonye n'omuntu. Bannange kati ali atya? Omusajja w'abandi tafa bannange, gira tugende. Abantu abaali bazze okulaba Pawulo abamu baasigala batolotooma nti ate ono kalidda lw'ate asunkona ddawa. Tuzze kumulaba ate atuleka wano. Yalowooza nti ewaka tetwaleseeyo mirimu. Abo nno be baali batategedde nti Pawulo agenze mu ddwaliro. Abaategeera abamu baatandika kumuyisaamu mimwa nti ate anonayo ki? Yabadde amutomeranga talaba, afa amulya ennyama. Pawulo bwe yatuuka mu ddwaliro yasanga endiga erinnya enju. Kwe yasookera okulaba nti ebintu si birungi. Wali awo ku mulyango gw'eddwaliro yasangawo akasajja akakuuma ne kamwamira mu Luswayiri lw'ataasobola kutegeera nti wewe wasenzi munayenda wapi? Sawa yagenyi bando fika rudi upesi. Musajja wattu yakanda kwewoozaako nti mu ddwaliro eriyo muganda wange naye osanga wenjogerera wano ng'afudde. Konga kagenda mu maaso nga bugolo nti wewe hapana sikia Swahili senzi. Ye mwami Ssematimba ekiseera kino kyonna yali asiriikiridde naye omanyi okusirika tebuba busiru. Gwate wandiga okukoteka omutwe yanditegedde atya ente gye ziraze. Ye kye yakola n'akwata mu kasirikale mu ngalo nga bw'akawaanawaana nti nange mukwano gwange nange onneefuulidde. Akasajja kagenda okwejjukiriza nga mu ngalo zaako mulimu akapapula ka siringi nnamba. Munanga abakulu baagiraba dda nti siringi weekuba egonzaawo. Omuserikale olwalaba ku kapapula yaggulawo obuguzi nga yeewuggusa nti lwaki mwewera temuntegeeza nti muli basitaafu? Ssebo muyingire. Pawulo ne munne nga beevumba ddwaliro baabo mu kasenge ka mulwadde basanga ekitanda kyereere tewaali nasuuka wadde kabulangiti. Mu nsonda awo Nansi eyali ayambadde ekiteeteeyi ekyakakobe yali yeetala ku mulwadde yali akolola ekifuba ekyakyeggula. Wakati mu kisenge waaliwo emmeeza okwali kutudde Nansi omulala. Yali avuunise omutwe gwe mu kitabo kye yali asoma mpozi atera yeetegereza ennukuta. Abalwadde abamu abalala baali banyumya. Kyokka Pawulo bwe yalabanga ekitanda talabako muntu omwoyo ne gumutyemuka ate ye Ssematimba yazisoma aziva wakati nti ono baamukyusizza. Baba bakyali mu kwewuunaganya akakazi akakadde akaali kava okwoza ekikopo kyako kye kava kayimirira awo ng'eno bwe kakutte mu mbinabina ne kabasaasira nti bannange baana battu mwe bannyini muntu oli baaba kitalo nnyo munnaffe afudde nnyo musajja wattu oyo baaba ndowooza abasawo kati bali mu kumubaaga baaba. Ate munnanga batemyako bandyagadde wambazzi bakwata bukwasi kubo nga bagenda mu ggwanika. Okutuuka mu ggwanika ng'ekiri eyo si kibejjo. Abantu nga baziirana ate olwalaba ku Pawulo ne basaanuuka buto. Waliwo omukazi yali yeesibye amafuvu okuva mu kifuba okutuukira ddala mu kiwato. Oyo nno yeziribanga n'agweri ate olwalaba ku Pawulo n'ayongera okutema mulanga nti nnyabo maama wuyo omutemu maama munnange wandisenze munnange wannanze ekyokundeka obumbula musajja munno teyakulinaako kabi konna yakudduka Saalongo nadda wanze maama ondekedde ani Saalongo TN waabwe simanyi nnaku nansimanya bikini simanyi katale gye kali baayiga okukaaba ebyabakazi ati kweka okulera engalo ze tubagamba mukazi n'oba nga tomanyi katale gye kali ng'omusajja yakuleetera ennyaanya tewandimanyizizza maama tewandimanyizizza bintu ebyo munnange simanyi katale ka nnyama gye kali munnange waawe munnange wuwi. Era yakaaba n'ebigambo ebirala bingi nnyo nga bw'alangira Pawulo obutemu. Pawulo bwe yalaba biri bityo bwe yeemulula teyadda yagenda kibombyambwa era
ne mu kuziika teyalabikako nga talina gatambaala Namwandu. Mu butuufu yamala kwegeyamu na Ssematimba era Ssematimba n'amugamba nti Sebo oba ng'okyayagala obulamu nkuwa amagezi ga bwereere tolinnya ku ntaana abantu b'omufu balalu nnyo bakyayinza okutwalira amateeka mu ngalo ne bakumiza omukka omusu. Ku ntaana Ssematimba ye yasoma amabugo yasooka kwebaza bantu bonna okweresa emirimu ne bagenda okuziika ne yeebaza n'ab'oku kyalo okuzimba entaana ya munnaabwe ngumu bw'etyo. Ne yeebaza abantu abaabasuza n'okubabeesabeesa mu ngeri yonna. Bwe yavaawo n'alombojja obulamu bwa Lukenge mbu yali amaze ku nsi emyaka 3 wagindaba 32. Yali yasoma mbu bulungi era yali mukozi mulungi teyalina mbojja nyina muntu yenna nga yali mulogo si ye yaloga Paulo ffe tubimanyi. Era mbu Ssematimba bwe yatuuka ku nfa ya Lukenge yategeezanga bwe yali ey'ekibwatukira kyokka yalaganga bwe kyali kituukiridde nti omulabe w'omuntu anaabanga mu nnyumba ye kubanga Paulo si ye yandisse Lukenge. Olaba ono Ssematimba ate bwe yeefuulidde munne. Bannange si buli ali mu kkomera nti alina omusango bannange. Mulabya ensi bw'etambula. Kati bwe yatuuka awo n'asirikira mu mpozi okuwa Namwandu akakisa naye okugattako ebibye era Namwandu yatulika n'akaaba nnyo wowe Zzaalongo saagala bantu batottoma ebyo. Wewe Zzaalongo munnange ondekedde munnange simanyi ondekedde abaana baabo bakuze munnange Zzaalongo ngenda kukuleka eno wekka munnange ate mwaligenze babiri oba mwagala nnyo mugende mwenna. Bano abantu abakaba nga tebalinaamu wadde akasuubi nti aliddamu n'amulaba neyagwa n'eri neyesuula eri bane tukabanga abalina essuubi. Waliwo ekiseera ky'okuzuukira abantu abasinga temukimanyi oba okiwakanya oba tokiwakanya tujja kuzuukira y'omwazuukirira bye yakola zuukirira omusango gwe naye nga tulina okukaaba wowe abakola obulungi kati obono Lukenge walizuukira atya nze nange simanyi. Wewe Zzaalongo wange ngenda kukuleka eno wekka Paulo tewandisse musajja munno owulira abakazi mbu Paulo tewandisse musajja wandisse nze munnange naye Ssebo weerimbye Paulo weerimbye. Era Namwandu yali akyagenda mu maaso omusomesa eyali akotesa omutwe n'amukomako nti naawe nnyabo nedda guma sirika nnyabo sirika Mukama ayita abo baasinga okwagala. Kyokolo lwe lwanya omwenge buli muntu yategerera ddala nga Paulo bwe yagenderera okutta Lukenge. Munnange nga nkulabira.